Yes, malamusiza ko banyabo ne basebo n'abatula ku nkutu gwa guno gwa MC Uncle Bini mwebale nnyo mwebalire ddala kutulaba mwebale kutuwagira mwebale kusharinga nga video zaffe mwebale nnyo mwebalire ddala ate mwebale nnyo okulikinga okukomentinga okutuwabula okutambulira mu naffe mwenna tubagala nnyo mwebale nnyo byonna bye mutuwa namwe abanyiga ka sente ne mutuwa ku birabo biri awo thank you mwebale nnyo na kugula membership ku mukutu gaffe guno gwa MC Uncle Bini mwebale nnyo kutuwagira bane tusiima nnyo tusiimira ddala amanya n'eddoboozi nze King Fadiwo Uncle Bini Last Born omukeza akeza bakezo kero gendo kola kibajira ku lwaki osimanya tumuto Venboy sana ngo incredible never challenge bo namba buza kama chagonda ku lwalero oba ono kaongezi konda ko kisinze ensi muli wonna obudde video no wogikoze eki wogifunidde njagala kubanga mbategeeza nno embeera nga bweri mu Canada wetuwaweerereza tusinzidde wano Toronto ate ebintu ebimu byenjagala okubanga tumulungukolako olunaku olwaleero bingi nnyo ddala ate nga tugenda kuba tuyisaayisaamu lukwakwayo ng'emmandwa eyita mu bikajjo kubanga emmandwa tebakitena kyegenda kulyamu wadde okunywamu njagala kubajjukiza mwenna abali Canada abali America tuisolo tulina eryato lyaffe ennaku z'omwezi nga 24 olw'omukaaga luno lwennyini erya Madamu Dodo Kajumba lyategese lya Lakizare bannaye tojja n'agagoyego nga gawulinga ekkutiya ero g'omwanyi tusaasire musaasizi eryato lya Lakizare lya Lakizare so mwenna abali mu America North America yonna mujje twegatteko wani Toronto downtown gye tugenda okubanga tusimbula ku show awo wetugenda okubanga tukola ki nga tuva ate nja kubajjukiza ennaku z'omwezi nga 7 September tunayo omuyimbi omwana munnaffe muna Uganda ayimba bulungi nnyo ayimba ng'ennyoza bamuyita Lover Boy agenda kuba tukuba omuziki ogw'enjawulo muyimbi mulungi nnyo ali mu Canada muno atimba awerekeddwako Bannakenya Abanigeria Abanyamaica n'Abannayuganda abayimbi abalala bangi nnyo tugenda kuba bali ku Uganda mu mato okuyingira zigenda kuba $3 ordinary tugenda kuba ku Uganda mu matazi wali eri ku Western Road wetugenda okubeera omuziki parking ya bwerere jangu ennaku z'omwezi nga 7 September tukikubira awo ate nga teweerabira emisana bonna tugenda kubeera mu wali ku Queen Park ejja kuba abagise Jesus in the city wetugenda okubeera nga tetusinza Mukama Katonda tugenda osiba nga tusinza Mukama Katonda atolego tukigaliri wa Lover Boy yakubajjukiza mwe abataga conference abagala okuatendinga conference zibeere Canada munange zikyagendera dda maaso abategesi baazo bagamba nti nno ez'omwaka ogujja baziguddewo dda eza mental health osobola okwegisitalinga ne weewandiisa nobeera ng'osobola okukola ki okwetaba mu conference ezigenda e Canada eya malnutrition egenda mu maaso ate nga mu gw'omwenda guno tugenda kubaawo ne conference egenda okuba bagita eya agriculture ya Madamu Dodo Kajumba naye egenda kuba eri mu maanyi ag'ekika ekyenjawulo ate ennaku z'omwezi 21 September era tulina conference eya Canadian tugenda kuba conference ya mukulu waswa mu Waswa William ejeri ate nga yakulwanisa biragala nayo jangu ojetabemu ate nga olunaku olwo ennyini kujja kuba endongo kasigo okuyingira kubeera kwa bwerere bucket night awo ennyini ku Sackville wetugenda okubeera downtown Parliament and others wetugenda okubeera maanyi ag'ekika ekyenjawulo bw'oyagala enamba yange osobola okunkubirako ku 0750909986 nobeera nga ate osaba oba enamba y'omutegesi owa conference nenjikuweereza tombuuza birala byonna nkoyo okumbuuza ebintu ebitagatta kubiraako obukubizi oŋŋambe oba mpeeze message ku WhatsApp oŋŋambe Bini njagala ku conference ku namba ya conference eyawet jangu ne conference gyogenda okugiramu bwe omwezi gwoyagala ng'ogimanyi toŋŋampe nabaza abategesi sijja kikola jangu ŋŋambe waliyo conference y'omugw'omwenda oba ey'ogw'ekkumi oba eyo January mwaka ogujja oba eya December oba ey'omugw'okutaano mwaka ogujja nzija kuba nkuba bwi conference ebale nnyo ebalire ddala munnange weekend eno yennyini mukalabi kana lebo y'omugirabi ndaba omugirabi mujja kuddeeyo mwambale ebisaati by'omuwino mudde ku TikTok zaabwe mutuvume naye nga temanyi bye mwogera nabo bo bambala bulandi ki Calvin bagiyita Calvin soma Calvin wati hey kabai
bay gola nkumyezi kiriwa bagenda gamba nesoma naye anyway weekend eno tubaddemu n'ebintu bingi nnyo weekend eno ewedde tubadde n'ebintu bingi ebitambudde wano mu Canada n'eweru w'eggwanga ne mu Canada nemusiyona ebyapeninze mukwano gwange benjagala okuba nga nkutangazaako waliwo ebimu bye nalabye ebifukyamu waliwo bye nalabye ebitagatta waliwo bye nalabye so obulimba bukuumira nnyo abantu emabega ate nga amazima oluusi gabaawo so ekisinga okujjawo obulimba bwe muntu amanyi amazima okujja n'ababuulira amazima ntandise bwe nti waliwo bye sigenda kwogerako ne bye nja okukoonako katono ng'ebya mukyala kusaasira okuvaayo vidiyo zetwalabye eza bindeeba twabagambako wano naye kusaasira gyo vidiyo ezo olw'okuba alina ekivulu kyagenda okutegeka maaso awo alina ekivulu kyagenda okuteeka ku Afrikaana nsuubira maaso awo alina ekivulu kyagala okutegeka kwe kujja vidiyo ezo tasigale kuba tumwogerako naye tetujja kuwabudde nnyabo mukyala kusaasira wadde baawo amugjeyo omutukube mukyala mwami bindeeba anyway weekend eno tubadde n'omukulembeze e Canada Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ate nga tubadde naye mu Toronto twasookera Ottawa ne tuva Ottawa ntugenda Edmonton bwe twava Edmonton tukomawo mu Toronto conference negenda bulungi nnyo yali yalwa Sunday ate olw'omukaaga waliyo omupiira gw'amasaza amasaza ga Buganda e Canada mpira twagusamba bulungi nnyo era Busiro yawantu yatwala ekikopo era abamu abavujirizi omwali Pitmoff Invent omwali Humula omwali aba Sike baaliwo bateeka bulungi nnyo ssente ekikopo ne kitwalibwa bannabusiro ate abakwata ekyokubiri be basingo bannasingo munnange be bakwata ekyokubiri mu Canada. Sofa conference yegenze bulungi nnyo ddala era omukulembeze yasinkanye ku bantu be abamu abawangadde e Canada. Yes, ensonga ne zitambula bulungi nnyo malidadi sana. Njagala kubanga ate mbajjukiza mukwano gwange conference eyo yabadde side za wano ku Marriott Hotel. Yabadde ku Marriott Hotel we yabadde ku airport. Yatambudde bulungi. Nalabyeko omukulu Dini Lubowa nga alina audio gy'atambuza eya nkulu Waswa William. Ng'agamba ebyama bivuddeyo biki bivuddeyo. Si bye byama. Ate ffe tuyinza okufikisinga ne tuteeka we twagala. Because conference yaba NRM baali tebaagala kujja kugibeeramu naye baakakiddwa okujja okugibeeramu olwa audio. Kati ekyo kye bayita logiki. Ndozo olabye nti ekyo kye bayita logiki. Tusobola okufunyafunya basoose kubuukira kyuma kya Yesu ne bateekawo ka audio. Oyo yennyini eyakubye essimu mukulu gundi kansirike naye sijja kyogera. Naye omukulu gundi omunene omusajja omunene yalina ambasada. Twamusetinga n'ayingira mu fikisi zaffe bwe ziri ne basindika abambega nga 10 ffe ne tugamba offe. Weyambisa omulabewo nga tamanyi bambega ne bajjula mu conference era bagibaddemu n'ennamba neewera. Abandifunye abantu 405 twafunye abantu 465 nga 10 limbega era abamu bazenga bambega bavuddeyo bakyusa abantu nga 8. Logic eyakuweza audio eyo wa NRM yakutomeza mukulu Dini Lubowa. Ffe twakikola. Mukulu Johnson yakubira Waswa nga tutandikidde wali ku kyuma kya Yesu ne tuzannya omuzannyo waffe era ne gukwata. Masoga mu kyuma kya Yesu yakoze bata gwe tewamulabe ku conference teyabaddeko ng'akuuma omukulembeze. Logic eno generation Z temugisobola. Ono nakuba mbwalesa amawulire ndesa amawulire amapya mbundese mwara wange Nakato ne William bagwa mabanja mu conference eyagba. Logic. Use logic. Don't work hard. Work smart. Use your brain. You get something. Bobanga olwana n'omulabe tokkirizanga okutwala
mu kisaawo omulabe wayagala mulwanire osikanga nnyo omuteeka gwe woyagala mulwanire Dini Lubowa awo yokyezza nze wandimbuuziza nze onterako message n'ombuuza kiri kitya nenkuwa amawulire amatuufu wayokyezza si kituufu conference eyaggwa budget yaajo yali ya mitwalo 11 ejja dola tezava Kampala tezava awa muffe abakolera wano fe kati awayokezza naye nja kunnyonnyola mu maaso awo tukyalinayo n'omulaba omulala ajja agenda okugattako mujja kiwulira munnange tuba tuli awo olunaku lwali lumu nga tugenda Ottawa eyo ab'ekibiina kya Nuupu twava Toronto abamu baava Kalugale abamu baava Conwero abamu baava something tujja netwegattira wa Ottawa nga tulaga obutali bumativu lwa gavumenti okuwamba abantu abduction zifuse abduction kidnapping zifuse kidnapping corruption efuse corruption munnange nga tulaga ensi nti munnange Canada owagira mwami Museveni mu ngeri y'omubendera oba mu feeding oba mukola mutya naye omuntu oyo gwe muwagira esente azikozesa bubi sente azikozesa ku feeding security kumukuuma mu buyinza kumukuumira mu buyinza security azikozesa kukolaki kwamba abantu security bazibba madam Anita Amongi sente azirya ne bampuugi mpuuga naina maasa ongenda baleetera kampani za mpuuga omuli essomero nga data mine omuli amasupermarket ge ngenda gabaleetera amannya ne ku nguudo ze gali mutandika okugazira oba tagagulaamu kubanga sente zabba muli w'omusolo azongeramu mpuuga de mapuuga munnange nga tugenda mu kulaga obutali mativu twagenda ovaayo ng'omukulu omu wa NRM nga afulumya lisiti ng'agamba yakwata lisiti era basindika bambega muffe nga balaba lisiti ey'abaana abali kubanga oluguudo lwa Ottawa lwawala abamu tebaavuga abamu tebalina mmotoka nga tugenda tuteekewo baasi bagenderemu nga tuteekawo baasi n'abantu bagenderamu kati nga bwomanyi security reason amannya ago gateeka ku lisiti kubanga oyinza olekayo omwana ate nga talina bwana atambula kati munnange omu ng'asikaninga lisiti y'abaana nga jjaji aweereza babbuloga b'e Uganda nga batandika okugamba buli eyagenze twawandikidde nga prime minister office babadeporting babiki bakole batya munnange ng'agamba nedda simanga bagenda badeportinga biki bikoze bitya kofe webali omwami omunno ng'atwala ne madamu Dodo mu kkooti abakulembeze bafe ab'e Canada no ng'abatwala mu kkooti biki bwe bityo munnange twabadde tuli awo ng'omukulu ategese olukuŋŋaana ambasada wa Uganda e Canada naye mbu okugenda okulaga nti gavumenti ya Mwami Museveni ekoze ebirungi ebitagambika ng'ajaganya munnange bw'ajaganya alaga ebirungi munnange kofe nedda olimba teri birungi Mwami Museveni byakoze ali mu kuwamba abantu akireewo bamuwamba Bobi Yanga babayambye batwala mu kkooti z'amagye Bolivia Lutaya bakazi batu babawamba bani bonna babawamba bakatana babawamba babateeka mu kkooti z'amagye ate nga basiviliani Uganda temugoberera amateeka lwaki munnange nga tukeera ku makya twafuna olugambo sawa 7 gwa kiro ku makya nga bapangisiza baasi nga munnange lisiti eriko bannakenya Basumali Barundi n'Abanyarwanda ab'e Rwanda munnange ng'atwala buses n'emmotoka nga mukaaga entono ng'azikuba Ottawa yatusangawo nga totodde bagenda okukya nga tuli Ottawa twagenda n'emmotoka zaali ntono kubanga tetwagala kisaasaanya baali bakikukusa nga tebaagala kyogera ambasada
munnaye tuba tuli awo ku street nga ku parliament tutudde ng'ajja bajja babiri ye n'omukyala munne bamuyita Obini ng'atulumba biki mufeewo mugende nga tandika kwesika miguwa nga mwe abanupu mwewamba oyakirewo yeewamba abanupu mwewamba mwekka mbusuma you clean up yourself simayo yosobokobatya nga ng'oli Abini agamba nze ndi wano koni yangu be Uganda nabiki nemwe Museveni gwanga literedde nga ambassador agamba nze mwa Museveni mwagala ndi wa UPC nenye nkolera mwa Museveni fikale nga tutuula nga agenda bajja nga ine ba omukyala mukulu gundi ayina ekikopo nga anywedde mukyala gundi ng'atamidde mukyala wali omukyala yali atamiddemu awo nange nga tutuula ziba ziwera 8 nga basi zijja bagezaako okubuzaabuza abo batulambulako batuyitako alabo batwavuddewo nga twekwekamu katono batwekwekamu nga bagenda olaba nga bajja bagamba ndoza bagenze nga basi zisonga ng'abaana abambaza t-shirt za Museveni bakutte ogupande ogunene guliko Museveni tekuliko kigambo na kimu bataddeko n'oguzinda lugunene kuba music tubanga naawe affe wetuli nga bayingira street nga naffe tujingira nga beera side zeri nga ffe tubeera side zeno nga ngenda kubira polisi nga polisi ejja kumbe polisi baliko Generation Z polisi yeno gitegeeza butegeeza nti enkya nirayo okukola ki okulaga obutali bumativu polisi ye kuwa buwi bukumi yote ina kujimala kukkiriza nedda ebuuzabuuza omugenda beda ku street kinti bwezi tioke oba mu kibuga kinti bwe kiti yebe bakuuma butali nnya mu kkubo nya butagenda mu public land private land obutagenda private land na butagenda mu kkubo emmotoka zibenga ziyitawo oba mmotoka ziba ziyitawo basooka baziyimiza obutabeerawo kabenje munange nga tukola ki nga badde erife nga batandika kuzina madamu ambassador yakomawo ng'ali mu kabbayika ngayo kabbayika atandeko t-shirt ya yero nga bwazita bwati video mwagiraba nga digida zinati n'abasirikale bambambuuza what happened kuba ffe twalina messaging eraga Canada stop feeding the dictator Canada biki nga tuteekako message mu stop kidnap the people stop na kidnap the civilian stop kidnapping the citizen of Ugandan citizen stop nga bali balina maziro batubuuza ate bali baki kwaffe tewandooza omukyala yali akoze ka budget ka mugambe nti Canada tulinayo ki abantu g'amannya ne lisiti tukyazirina kwaliko bannakenya niwe twali tuyimiridde waliwo abakyala babiri n'omusajja omu yali mulundi nga n'oluzungu tebalumanyi bulungi nga bamanyi lulundi ne bajja ne batubuuza yemmwe be tugenda okutambula nabo koffe ki tibatugambye waliwo kaddiiru wali omusajja muwanvu yali mulundi munange nga tumugamba CF nga banoonya bannaawe balagirira babakubira nga omukyala atambula ng'akola bikyo akola bino nga tumulemesa ng'apakira abantu mu mmotoka mu maaso ga poliisi ne mukulu omwami omunene oyo nga baleeta emmotoka entono basi tezajja ku street olwo kuba kimawo gwakubiri zabalindira eri mu ambasada nga baleeta emmotoka mu maaso ga poliisi ng'emmotoka egendamu abantu bamukaaga bagiteekamu 12 poliisi etunula nga babapakira oma babatadde mu bbuutu nga mmotoka zibajjawo nga bazibaddusa poliisi etunula mane badduka ne bayitawo ne bapakira ne badduka ngeri ya kivandu ekifwerefwere nga bagenda wa ambasada waka nga yagula omwenge n'emmere waliyo n'emikwano gyange gyagenda mama Calvin nkutomiddeko nnyo bagenda nga waliyo omwenge waliyo emmere waliyo n'omuyimbi Rikimaani munange nga bakuba omwe okuva ssaawa nga 10 n'emmere nga balye mpaka saa 6 gwa kiro namala baddeeka baweza budget mwami Museveni nti eggwanga likwagala muba NRM nalaba ne bloga ba NRM omuli ba furufiga nga bagamba ekyo kyekibadde kibulamu Abannayuganda badde tebamanyi nti mu Canada wali abantu abagala NRM bwe batyo nga tusirika ffe nga tudde eno pen eno giraba nkulu
I'm here to remind you, my friend. Make sure your daughter or your son you feed in the good school. Kola ekisoboka kyonna. Do anything to feed your children to good school. Because okusoma kulungi. Tuandika. Koti kunotinga kunotinzi. Nga tusirika. Nga tuddaka. Babuloga nga beererejja beenyale. Baani ba Calvin Kayanja. Omukulembeze olwavudde e Chicago. Obaadde ng'okumwaniriza ku weekend. Lwakutaano. Ng'ekibaluwa bakuntumye. 21 ambassador ya Uganda with deportating tetukyakwagala mu Canada because of something. Nga tugamba munnange ambassador wa Uganda bali abantu bewakunganya okujja okulaga obulungi bwa government ya Mwai Museveni singa bakomawo ne balaga government ya Canada nti munnange ambassador waffe mulungi nnyo. Munnange wenjogerera ambassador wa Canada isi leero mmeka kyemmanyi yatuuse munkubireko mundage ku bifaananyi n'ebimuli nga mumulinze ku kisaa eri mpuuga de mapuuga nga visa zikansolingibwa wenjogerera waliwo abategese ebimuli Entebbe balinze ambassador. Calvin Kayanja ne babuloga abawandika ebbaluwa ogitwala wa prime minister batu reporting amanya mwagasobya ne muteekayo ga Joy Lusa Akyenge amanya mwagasobya ne muteekayo ga Joy Lusa Akyenge era omukulembeze wa dedo ticket yafunye ndoza yafunye 2 oba yamulagiridde ekyamazima president yalinga yanonya ambassador we President Robert Kyagulanyi ambassador we Canada wagenze naye nesekereko mama mwana w'omufu nesekereko mukama Katonda wange mwagamba mwawandika ebbaluwa ne mugitwala mwina na appointment ku embassy batu deporting ambassador erinnya lye mwateekayo naye abeena nga muli babi. Calvin Kayanja lwaki mwateekayo amannya ga ambassador? Banaye guys kambabulire ekintu kimu bw'ofunanga office yonna nga ya diplomacy acting nga diplomacy gwe munsi yonna wakawulira ba ambassador bameka bakola ekyo kyewakola twogera amazima n'oboga nti nopombi nojja kunda ndiko zino ntinku ya Rabbi kimanyira kati abeeni ale bali mukola na bini mwasanyuse wali kati muulira mutya muswadde biki mpalana nyine na neighbor wange ayali musirikale bayali muki ayagalira ddala tayagalira ne bawulira nga nkolola ngama singufa naye let me tell you enensi bw'olowooza nti nno ogenda kutambulira mu bikolwa byo nga binyigiriza abalala okuba olina amaanyi I promise you one day you test the pain gyotuusa ku balala goli eno okoze budget government okuweereza ssente z'omuliwo omusolo muli eno muzigula muguze abantu batwale bekalakasi mubasasudde babakima eno Toronto babakima basobaza simbulawo ku Dufferin then for the Dufferin yawe wati nezibatwala
nezibatwala nga zigenda mu shota zisasula abaana kyovola babekalakasa bonna abasinga bali bataddeko mu masiki abalanga bataddeko ebigoye besibye wano mu maaso abatambula ku kkubo neti miteri ne generation tokyagizannyiramu tokyalimbwalimbwa tekyalimbwalimbwa kati ambasada wuuyo enagira bamugamba nti abanupu babi nange ensonga bwezi tebizikyakola nga mapuuga eri visa bazisazaamu ng'omukyala eno bamutikka tetwandisanyuse do you know why nti bw'oyogera mu bantu ab'ensi endala ogaa ndi Uganda nga bakubuuza yimu abalina ambasada omutikke you know yimu abalina ambasada omutikke kale bakitwaliramu nti muli bannayuganda kitegedde naye bw'ofuna nga atakwagala nawe tomwagalanga ambasada ojja otya kukubonoga nti abantu beewamba betta mbu beewamba bokka ne betta olwire jabajjukiza ndi mukwano gwa mukulembeze yagambye mu Canada mu North America yonna ndowooza ne mu America nze mukwano gwe best man best friend nze gwamenyera ku lyaluma Robert Kyagulanyi Ssentamu nze gwamenyera ku lyaluma kijja baluma naye nga kitanye ekyangulu tamala emirundi otugendako bamuziisi Oweekitiibwa Pastor Bugingo yawaddeyo akakadde kamu ne bajja ne bakawolereza kyokka nga yeerabidde nti ye yalumbako mwami Bobi Wine ate nga ne Kato yafiira teyali mukwano gwa Bobi Wine nnyo nga tamala emirundi bwe yajja ne ku church oba yo church teyawaddeyo ne abasoti media nga bwe mugenda kubafuba abendi ne mubazi live ne mukyazo ono singa ne kuli kyadi bwe mwakola ne mukyazaako mukyala we ne naayogera naye omusikazi omusajja bukyafanga temukyazanga kuli kyadi temukyazanga ku mukyala Richard omusajja bukyafa mukyala Richard naye mwamuwamba ye bamba Pastor Bugingo emmotoka gye bakwiramu amasasi teddanga ogikanisa jizza ku kkubo obe n'aba plate lwaki togijja kuli ya press god n'ogizza kuno yembuuza omutemu yabula ku government yene nnungi eyamata obuta Pastor Bugingo omutemu oba yali wa ADF oba mwaga kiteeka kayanja yeah wenweremu muzannyidde bantu ku mitwe kati musonda mirongooti laddu yazikubye mwa satellite ne mirongooti laddu yazikubye kyokka nga gavumenti kigikwakatako okuuma ebyuma ebyo simanyi bazimba mirongooti ne batateekako obugundu buziyiza ggulu kati naye bannaayo olina buliidi y'endiga oba buliidi kyoba South Africa oba hybrid eyo buliidi y'endiga zo buliidi ate nnungi eva amata musonda satellite wow okutambuza enjiri soti media ewulizibwa ensi yonna n'okulabibwa ennyo nga episodes bwe zigamba terina bulango bugiyimirizaawo kati olwo zisimba zibiiti ezitayina gundi ezitayina kyaki ziyimirirawo zitya teweetabanga mu kintu kyotosobola my friend teweetabanga ndowooza kano kekanasemba mukyala Fulufiga wagamba nti tamala emirundi ebigambo byomanyi tolya bigambo byewagamba tamala emirundi bw'alifa muligenda ku ntaana ne mugikuba emiggo ne mugikunamira n'ogikunamira nga sinnakulaba enewe ebitalina budde ebitalina makulu sijja bimalyako makulu naye nga olukuŋŋaana lwa Nuupu lwawedde bulungi nnyo lwatambadde successful bulungi nnyo abantu banyumiddwa abantu bavudde wala ewinza madamu wewinza kulamuziddako akulira chapter y'ewinza webale nnyo webalire ddala kujja ondabira nalongo wange munnange omukyala mama Jeremiah Kajjamba Nakawere
abantu be Montreal chairman kulamusiza mulangira kyabaggu otuvugide muloka ziri ne mutabani bwe ziri kabedwa abantu be Montreal mbagala nnyo mwenna abantu be Edmonton manya chairman we Edmonton ye mulangira kyabaggu ate mukuru we Montreal nawe munange n'omwogezi mwenna bannange mbabuuzaako nti masibuku minimo Darrier le France andoyize masibuku minimo Darrier France olulidde ndeta masibuku minimo Darrier Jabogeza olufaransa nenga sofa mbagala nnyo mwekuume mbadde mbayitiisaamu samale nnyo ebiri muki ebadde mu weekend nenga nina emboozi eyokya ambasada yatikiddwa si yekajja waliwo ababagoberera bali bana ndeeta